Morning to you all, yonna gye musinzire kubanga ate mutulaba kansubire nti muli bulungi bannanga abasiramu bwe kubanga ate mukwasaganya ekisiibo era topowa tokkiriza njala kubuzaabuza afuna ebintu ebikutwala mu maze saagala olabike ekisiibo si kirungi abakyala ka gloss kababeeremu bw'omala okufuna omanyi ebiseera ebisinga ekisiibusa abantu is they're hungry and then baba bafuna wuzo ogenda okusiiba beerako ne kalotion wezezeko abalala mubamalamu amaanyi okujoyininga namwe abasiraamu bakola kufa abasiraamu abapya emikolo mwebale nnyo jjo nabadde wasula mu moto zaawo ku saa 10 ne bansiibulula sawa 10 tusibuluka kwemu nagezezzaako Dora nga tamusanze abega mmere ku saa 10 ne wa Dora na kale amasoni kanga tekikaberewo siya kalina sabu lya mubiri kusigala ngali kukosa oh I know kuba mubiri gwina okulya ku sabu tayinaako esowani ne simbala yagenda obulyango mbigula okumekita amagumba yagezezza bane mwebala abasiibirako ku bannamu tusaba Katonda akibabalire emirundi n'emirundi bambi because kati nze wembeera buli omu yabadde asiibye kubanga bambi olaba abaliyana omutima gwinza otendewalirwa so it was beautiful kale naye nga bannange Buganda ku mucya yonna kyekino ekyokunywa genda berenga ate okyefunira gwa kyetaaga ate myaka 18 okwambuka ggulu tulina ka kofi ne kano ka 200 kano kanusu 10 ng'okafuna ng'ate embera yongera kubanga ate kutambulira tabula party services batunda ttaka enasa na kusajja ku masawa gy'obasanga genda bafune protein teketeke obulungi zirimu amanyalaza amakubo n'amazzi mu kisibo kino so kikozesa okubeera ng'ate wotandika okusasula ku protiyo nzikiriza ndi Katonda oyo gweweegayira okubeera ng'ate akuyamba ekintu kye tulimu atuli mu bisiro bya mirundi ebiri mu bakristaayo ne bannaffe abayisilamu kakati kikozesa okubanga ate ogamba Katonda nti kino njagala kubanga nkigusa njagala kitandika ko nyamba kitandikeko proto gifune gene nasa na kusejjeyo ku mastowa oberenga ate bisingawo bikola ki obitegeera kale bannaffe njagala kubanga temba tegeeza nti amasanyu ga Easter ga kunyumira ku kalenda emakindye ku shoje batumye Easter kalaso jangu onyumire endongo ya Edikenzo Shiba Kalungi nga bali wamu ne Carol Nantongo kabako Daudi Mugema n'abayimbi abalala bangi nnyo ku Easter Sunday jangu berenga atobe gattako ku kalenda omutalo genda kubeera gumuvya epigena bere mitwalo 3 ate ku Easter Monday bajja ku Mamento Hotel ebweyogerere okunyira kujabera omutwalo gumu Easter kalaso okay kale yo Platinum Wednesday weekend yetu segenda yokuba kudabilizeko bakunyigenyige ku mubiri ku magumba ku binywa ba magumba gubagazanyise physiotherapy wabasawo ba recommending afuna kabenje obagana agakuzeguzemu agaba mama bafe bakitaffe genda Platinum Wednesday bagakozesa physiotherapy oyagala scrub facial scrub yonna byonna babikola waxing n'ebisigadde ebirala balina sauna balina steam babeera bagule saawa zonna ne saa zino n'okubayisimu osobola booking session yo anytime bajja kuba bakolako nga bw'oyagadde namba yabalizi omusanvu 8 8 28 21 genda ku Fabulous Women Hypermarket gy'okola shopping ey'omulembe bakola wholesale ne retail batunda ebintu ebya buli kika okuva mawanga ag'enjawulo basangibwa ku Namirembe Road opposite ku Namirembe Road mu park empya ekizimbe Park Mall opposite Ham Shopping Grounds osobola bacha yako olunaku olwalero baina emmere oyagala breakfast kachai katikaide dda kuli emigaati wegiri sumbusa ebintu byonna kwa baina bakery so byonna byomanyi tuno bikolebwa mu ngano bili radio so funawo cake anytime zibera zili ready Fabulous Women Hypermarket gwetekateko fumba breakfast oba enva banafa batufumbira futali ekirungo ekitayinwa bbula mu mmere ye Reiko all in one mix genda kuduka osoloka funa musache oba mu kikebe ye Reiko all in one ekirungo ekitasobola bbula mu kamere kofumbira abantu bo kale tutandike social media nerike ebinyume ennaku zino bingi jo twalese bya Farida ne Bujingo tetwabyogeddeko wabaddeyo eya fufa president Magogo ne Misaga tetwabyogeddeko kale tuba tukyali awo Bruno K ate nayo ne wabaawe ebiri ku social media naye so kastabataweemula bajja tuyisa mu Ramadhan mpola pala tino tekibakiriza kugeya naye mama so kompe kifaananyi ekyomuwala oyo abawananya nno Bruno K mumunenya mpola nze mbabulira naddala abasajja waliwo ebintu by'otuuka buno ogamba ne tebinnyonnyola mba nnyonnyole ntya mwe buli kimu nga bw'okira amadiresa mukireke kibe nga bwe kiri nze mbakakasa kisobokera ddala
ekyo nkyogera ng'omusajja asobola okwogera mu ggwanga kisobokera ddala abali mu kiyinzika kitya ndaba tekijja nga kitya tekijja omanyi mupimira nnyo basinzira ku kyenyi kino ekya Bruno K yoyo nno omwana kanaaluzaala bebi mama wa Bruno K omulala naye kakati Bruno K abaana Bruno K asaba DNA kigambibwa nti omwana yali amwegaana naye nga kyo kiri confirmed kekebeswe oba ekiri guaranteed whether omwana uwe oba si uwe keki Bruno K yalya ate not even one time number of times omwana kigundo ow'okukyalo kino abo abaana obalaba obeera awo ng'olimu weebuuzabuuzako nebandi kuki neera noddamu n'owalulwa nogenda otandika okuba nga ategeerategeeramu ng'alina lubuto awo so clever watandika okugiramu naye nga talinafuna lubuto tobeera alright bambi baddiya abo abaana abo akayimba ka kaffecce ebigambo ebiri mu kaffecce biwulirize bifiitinge mu baana abo kakati mwabatandika okunywera nti nedda Bruno K walimba mu temuli basajja muzireke zino ensonga zaffe nze mu abasajja mwamanya ebintu byammwe era yenyini ne Bruno K omubuuza nti kyajja kitajja kugaba musajja munnange ate Bruno K deninga musanga yokusawuni yafuwa because muntu kale bambi kituufu era nekyayagala akimanyi naye walemererwa ng'era omwana ow'obulenzi bambi nga yo bebi mama gwe tulina yoyo kyaganya osoma tubyeyogerere kuba tubimanyi mbwe kakati sooka ompe kugundi wabadde ku Twitter lwomuluyina otalo luno lwafubutuse mu lwa Farida ne Buju Bruno K naafayo n'awolereza kubanga otalo lwabaddemu omwana n'agalowolereza kubanga yabadde mwana we oli Briella kakati omwana omu ku bafamily member b'omukyalo n'agamba togeza bw'oba oyasama toyasama tulina ebyamalyo watutamada eno olinayo emisayo egyo gy'ogaana okukkiriza nti gigyo sisita wa Bruno K gy'ava n'agamba nedda mwatandika ddomu blackmailinga nga mugamba mujja kuvaayo kyekitukasuka ku odiyo eno kati mu odiyo omwo mulimu nnyazaala agamba Bruno K ono omwana wo afaanana n'oli kkiriza omwana nyaza mama omuwala yayogedde when Sith falls sick who has been paying Sith's bills? So what is your friend saying? Seth has Bruno twogera amazima Seth okulwala kwe Bruno soko bulirize Seth okulwala kwe Seth talya tanywa tayambala kakubuzeeko ono omusajja mubuuze nakaje emirundi meka ewo Alton nekugamba ku luno sina sente mbuuliza omulenzi ombuuliza Bruno have I ever been disrespectful to him? I have never asked Alton to ask money from you. He knows that. He knows. Bruno silika mama ngayogera nawe ono si Vanessa oyogera ne mama Vanessa mukadde wanji kuliriza anyway nze simanyi eno bano basaza obizibitira mu media but it's okay esaawa eno tekyabadde kirungi kye baakoze ate but I know that someone there is recording. Listen to chenja kugamba mukadde sebo yogera mufubye okugezaako okutuukirira omwana okumuyamba oba sifubyemu wagezaako n'oyamba ku mwana ono n'owa ne Vanessa ssente okulaba nti akola naye ate ssente bwe zaafa ate ekintu wakitwala wala omwana n'omulaga nti nno tokyasobola kumuyamba mu kintu kyonna buli ebyo ebintu obiraba bibaawo Bruno omuntu oyinza omuwa ssente ne zifa ate terufuuka lutalo omwana ono mubeere nga muyamba omwana ono muwo Bruno mami namugamba ekintu kimu ne mugamba omwana
is kuba twali magano communicating naye ne mugaga tamanyi kye tugenda okukola kankukwasa omuntu ansinga obukulu ali understanding ate naye nama ate naye tali understanding okusinziira ku bintu bye nasembayo okuwulira kubanga nze siri muntu wa ntalo saagala bintu bya ntalo era y'ensonga lwaki Vanessa okuva lwe bamufunyisa olubuto nze sikulumbangako okitegeera nate nga nakitegeera era obadde ng'ojja n'okoma wali kalina n'olaba omwana wo ng'omuzadde omuguwa eddalu n'alibadde nga nzija wali n'enkulumba naye nabireka n'embima amazzi nze ekintu kyenjagala kiri kimu Bruno obeere nga taata eri omwana ono kuba bw'otunulira omwana ono ne Briella tewali njawulo okitegeera nze ekyenjagala kiri kimu bomuba musazeewo kyamusaayi n'okubeerawo akkirize bakole ddiini tagaanangako kubanga n'ekyo ekintu yakyogerako emabega tagaanangako dokita mukwano gwe gw'abeera naye gwalaba buli kanaku nange gweyeesiga naye alowooza nti asobola otampanyanga ne results ekyo kati tukiveeko Bruno nze kyenjagala kiri kimu omwana results bwe ziba zivuddeyo nga seefi ddala mwana wo obeere responsible father okitegeere bulungi as a parent wakati nze wentuka okwogera n'omulenzi afunisa olubuto mba simulabawo tombuulira the issue endala gye okubakuba obufaananyi nga temuli bintu bya bulijjo. I think another issue eri ya family ya Bruno kubeera kudictatinga waje balina kukolera DNA bakirizanya fo bwe mugwa nga wali Newton nga omuntu ayambe buyambi like sikuyamba for free naye bagene mudwale liri Newton nga siri ya muwala si alironze siba family ya Bruno yalironze abakazi kino njagala kina mukimanye omusajja yenna candidate wa kwegana mwana ate nga amuzaala singa osussa amateeka abasazi mwe muzaala abaana mwe muzaala abaana mwe mbasindika oba mwe bibasala kitegeeza oyina attachment ku mwana oyo almost ebitundu 10 ku 10 nze taata okuleka okuba nti alina omusayi gwange ogutambulira mu ye akakwate tukabuilding amaze kukola ki kuzaalibwa kati gwe buli otandika okukalubya obulamu relationship yange n'omwana nsobola omwerabira n'engenda naye kasamba nninayo omulala kati Briella amuyina so akati kitegeeza omuwala fu okulaba nga oyanguya obulamu bwa Bruno n'omwana ebikaluba mu bufufulo okola nga temukola ki temubikalubya which is good then naye ne challenge endala eriwo lwaki omuwala baagala omuggyako omwana because audience nawuliddeko muganda wa Bruno K bw'obwana ebamukebera nga Bruno K omwana wa mutwale yinza nabbanja okuzijjako omwana wange agala mutwala mbuba mwetaata wa mutwali bamwekuli Farida naye muntu Farida muntu akuzizza abawe Bruno nedda towa Farida mwana mulala but also okusinzira tugumire kino Bruno towa Farida mwana mulala omukazi tunamuzala mwana era omulereza omulala alezo ono ikagwa abalira gwako afuna Farida bana wona abajjanga kubanga bukyabaleeta kwe yakyaleeta Bruno mwana muto mukazi watwa yabulirwa anakoma kwe Musiramu nake tususe. Nanga abaana abalenzi. Saimo olaba byemulira mu nzikiza. Obiraba? Bruno Kenza kati njala kuchikira. Kati ebyo nebyo biraba. Bruno Kete byachavudde ne ku mwana naye njala kuchikira basajja mu ggwanga muno. Buli musajja kisolo mumugwako. Kati sawa yakwekalambiriza. Wone tubala bifaananyi tubala n'omwana bupetiti sima bukutunula butya ate bamama babaana nga munango ojjayo hafiwo. Aye naye kirala nga tumaliriza Gata is an important thing in this life. Mwana we yamutuusa ku ekyo. Of course. Bruno K. Kale, mumalirize. You are the man of the match. Tuwade tina wani abo mulala. Yezo budde bwe. Adai. Ne Bruno K tuli bakunyumyako. Ahenno bana neri no lwakuba munango mufuta ayogerwako naye byonna yoyo Bruno K waffe kyonna kyaleeta twanirize omusajja atwala obudde bera mundabirwa anjugira buli kawala kabaka kwagala bukono kajja kanuna hazibandi nawe noduka nontabulwa Mwezo sanga ne Diane yalinda Bruno K
Manenze kyomanyiisa kozadde tutidde ku social media eggulo njagala nnyo kinve mu mutwe naye bajja kukumenya ebibumba ado mbozi kyawo kalungi omuntu navayo alwana olutawo ne mumusirisa bwe mutyo baanamu omusirisa aba social media nenamwe abakuba ebifaananyi don't you advise ekyo kya simu neera omuntu otukyo kyetera ku social media yo kale gusopanda muleke twakusaasira ziga yagudde mu babbi wangi oba yagwa mu babbi ziga ono mukozi wa vidiyo baŋambye yalina omukolo gwe yaliko ng'agenze ku shuuti nga yali mu photography kati abadde waka bamulumbira ddala waka ziga pixoyo emeka ndoza last year yomukuba basinga okukola videos yakola nnyo videos ono mwana aroma nani abadde alina videos nnyingi nnyo zosina mtu naye tukusaasirako bamukubidde nno ddala byaka mutwe balina bye banoonya mukuba bamukubidde ddala bambi ate pinki owakuno omuto omukulu alina management empya nindawanga obudde bwa divuusi obutuuse soko mpe pinki oyo kale